nze ntyaime ku kyalo kirala yembonabonera nga wano kulina omubaka wa Bukoli Central ayitibwa Sirwanyi Solomon. Kitegeeza nti okubonabona kw'abantu bange babaire kaidi bulungi nti abantu abo bali mu kyalo kino kuba bamuzalira ku kyalo ekiriraine ekyalo kino ekiri ku abantu abaidi olunaku lwa leero. Kiba kitegeeza nti ne yandibaire omubaka namba 1 okuboneka nti alwanira abantu bano olw'ensonga ABC yenjo okwogerako. Getuba ku TV oba ku Bukedde tubonanga ba MPs mu bitundu ebyendawulo mu Buganda mu Ankole gaga agaba abantu nga bana abakungaina olwaleero abantu abaswika 10 oba 15 BMP batira okubaawo okuwa obugagizi kulirwa abantu kubanga abantu abangi basobola okusinga omuntu omulala. Kyaboneka nti kingemye ensoni okwagana nti MP oyayidi bulungi nti ninze mulana wakinata amakulembera abantu ni ku kyalo kwali eitaka lyatyemeku latawe lyamuzaaliraku lata wange ne yakola ki ne yali muwa ayi natasobola kusinzirawo nakuba tulakitiringa mu nsonga d'abatuuze kinata amabali kujja kadaga nabo ng'abantu abagobwa niduzi mukukubibwa tiyagasi mu October 2020 nategeeranga wakawaka bakubya abantu tiyagasi natabawo ko banti muliranwa yakyo kiyansoso okutwala nti muliranwa waire nafuuka MP ndi komisona tikitolawo oluganda olwokumana nti itaka kwatyaime singa yali tirata wange ni ku kyalo kwali tiyandikoze eki tiyandibaireko so kyabake kimpera yalo okumana nti yichi yasinga kukulemberezanga MP owa Bukoli Central nokumana nti omusabe yenkana yana naye engeri yebamweta David Ochenyi ate ni Sirwanyi Solomon bwendogoza nti yalinga yakompe yalinga amaina ago yabo nango lina atukano kukola ki okumuyamba nga tasobola kuyamba another tribe. So kitegeeza nsaba president alinge mu nsonga y'abantu nga tatunulire kulowoza nti MP tulinaye kubanga MP ezira buyambi bwajakola ki kutuyamba okutula kwifa bene okwerwanako era ndi dibulunyi nti nebigambi tuli kwogera bino biri kujja president Museveni ayi tusubira nti no yagana nti nekisere kida weda kwagana kakuba amasimu muje mugemole kyensuubira nti tusaba president olwali ebigambo bino kabifuni ategembera etasa abantu bano abaidi olunaku lwa leero nga Sirwanyi obuzibu bwe yamala yagemagana RDC kyokka RDC aletebwa buletebwe mu Bugiri district azira kutitumu kuba ku kalulu tumuzira kubuyinza ate ono MP aba wa constituency era aba wa kyalo kye so abantu abuge bakubegayisa amaina ifo babanga batumazemu amani kyovobona nti tuzira buyambi bonabona oyo twabala nti ali kuluye lwa side yo omuntu olwokuba nti oli wakasente asobola okubanga abisaawo ebibye ebigambo byange nebyo bigemagana MP wange obutanamba ku nsonga yenjire ngambo nabona n'abantu bangi ate kendi muliranwa ku kyalo kwavwa emakomako yazimba amakage ninze kinata Mahamuza bantu babyalo bimeka baganya okuyamba abantu bebyalo baganya okuyamba bire byalo mukaga era gano getwemene kyale kisokanze kyenkulembera ngo mukulembeze ekyeteba waka village twaiza ku Namulesa kina Wampiti Kiruna Igotero and Isinde nebyo byalo ebyalimu abantu bano babona abali enuma wange so obuyambi obonabona tigabaire obuyambi bavaye MP kulogoza nti nisaawe ni yani bereka alumuka kuba duzi yamananga president edia wakiri andibuza kirata amaido yogereku kulwaba ku lwensonga edebulide digireke durumachi abantu kuba tuli balonzi ba president Museveni Museveni yanziza nze ekino nkyogera mu bukakafu nga sijulira polisi kubanga polisi emalanga negamba nti waliwo walaba naye sebo okusinza ku nze ebiwandiiko bwengambye nti nze natambuza ebiwandiiko bina mu Uganda yonna buli wentuuka nga banemeseza okuyitawo ku kigambo kyemba ntambuliddeko ekyokuwangula okudda mu ttaka lyaffe mu mirembe omwami Sirwanyi MP waffe ow'ekitundu ffe tumulonda alondebwa tumwekakasa nga tumanyi nti ekimulondesa kukiikira abantu be abali mu kitundu kye kyatwala oba kyakulembera naye sebo njagala okutegeeza n'okutegeeza ensi yonna n'omukulu w'eggwanga nti mwami Sirwanyi talina buyambi bwasobola kuyamba nga tewali ssente za kuyingiza mu maka ge tasobola kubeera n'ekintu kyayinza kukola kyonna kubanga nze namukubira amasimu ku lunaku olwasembayo naye nkakasa nti enguzi agirya obwo obujulizi bwenna ku lunaku olwasembayo olwatiyagaasa obukebe 144 namukubira amasimu nga njagala jje akakanye embeera gye twalimu ey'abaserikale okutuuka batiyagaasi nga balagiddwa RDC eyaliwo Haji ali emayuge kati teyafaayo era yakwata simu zange yakoma okuzikwata nga akomye ku kigambo kyagamba nti ngenda kujja naye kansooke ndowooza nkubeyo esimu mbabulire teyakuba simu okukakana ku lunaku olwo nga tusinkana n'abaserikale kujja kutukuba kibooko kutiika bintu byaffe babisitudde babiteese emmotoka babitutte ku poliisi e Bugiri namukubira essimu nti abantu babambudde engoye
batutte emmere, batutte sente, ebikozesebwa mu maka babitutte. Teyafaayo kulowooza nti oba ayamba abantu abo. Ne ntuuka ku poliisi e Bugiri ng'anoonya obuyambi obw'okulyayo ebintu by'abantu baffe. Era omwami oyo yalemererwa okuyamba. Natuuka ewa Haji Kakande mu ofiisi ye Kampala ng'amubuulira aba RDC kye baakoze. RDC yampa ebbaluwa nti genda, Haji Kakande yampa ebbaluwa nti twala RDC ow'e Bugiri. Ebiwandiiko mbirina lwakuba nti mbadde manyi nti nze ngenda kutandika kuzimba nnyumba siise na biwandiiko naye mbirina mu bungi, ne nkubira kamisona esimu nti bampadde ebbaluwa ogende wa RDC naye nkusaba ojje omperekere tugende wa RDC ajja kuwola ensonyi otiike ebintu by'abantu balangirire abantu be bagoba bakomewo babawe ebintu byabwe. Ebintu ebyo mukulu MP teyafaayo. Nze nengenda nensinkana RDC n'akubira DPC esimu ne bangamba twala emmotoka batiike ebintu byo bye bajja ku bantu. Nze ne ndowooza nze nganze ebintu poliisi yabijjako okuva ku bantu nga balagiddwa RDC Haji. Kati nze ntiika nti ebintu abantu ngenda mbasangawa. Era guno gwe mukisa kati okulaga nti kamisona tatuyambye, MP tatuyambye, abantu beekomizaawo kukaba kwa President Museveni. Bakomyewo ebintu bigenda kuleetebwa byokka bazze abantu ebintu byabwe. Ekyo kimala okukakasa nti omwami oyo mu buli bw'enguzi bumuzaabuza ne tribalism tasobola kuyamba abantu balala. Ekisinze okutukalooberiza be bakulembeze okuviira ddala ku disitulikiti katugambe RDC, MP, abantu abo bagwa ludda luli ate Kabila yeemu bonna badaama. Kati batukalubiriziza tutambudde buli wamu mu kooti mwe tuli twasinga emisango era ne batuliyirira naye tebanaba kutukwasa. So kana akaseera okudda mu ttaka lyaffe tulabike nga naffe tweyagalira mu kintu kyaffe ku mulembe guno ogwa President Museveni. Olwali omuze kukola kiwa? Tuze kuyingira ttaka lyaffe era muno mwe tuli kati saawa zino. Muze kutema miti, muze kulima, muze kweba? Tuze kulima na kusimba. President Museveni ensonga n'agimanyi? Agimanyi so. Kiki kye yali akozeewo? Ensonga bwe zaatuuka wa President Museveni, omwami abaami abo ababiri benjogeddeko baamubuzaabuza n'asigala ng'akyali awo. Nga tabitegeera bulungi? Tabitegeera bulungi. Kati bo ono omukulu ate yaani omukulu ono? Bamuyita Isaabiri. Mukulu Isaabiri. Ettaka baali kutwalako batya musajja mukulu? Sebo neyanzege. Mukama wange w'ekitiibwa neyanziza okujja kwammwe abanamawulire n'abana TV. Ettaka lino Sebo lyozeemu sitole mpanvuko. Nze amanya Isaabiri Chris Sambira, ndi musajja ow'Embogo era omusogo omulungi. Yesu. Ettaka lino litukalubiriza emyaka giweze 38. Nga bali batutteko? Nga bali tutteko. Ettaka lino tubadde mu kooti tuwoze emisango gyaggwa gyaswala bulungi, naye omwami nanyini kutusenda kutujja mu ttaka. Alina sente ensi ndowooza zeetalabangako. Empya n'enkadde. Kubanga esente zalina ku ttaka lino bwe yamala okutusenda yafuna sente enyingi okuva mu basajja abazungu n'abantu abalala. Kati n'aba nti atulemesezza okubeera nti tufuna emirembe ku ttaka lyaffe. Era nze ayogera naawe mu kiseera kino Sebo, kkiriza sitole yonna eri nange. Kubanga nze omu ku batambudde nga tutambulira ettaka lino okuva mu kwoza ebiwandiiko byonna mbirina, naye bwe baasala emisango mu High Court e Kampala yateekamu ssente n'alemeseza nga High Court emaze okusala omusango nti tukiziddwa okudda mu ttaka lyaffe. Yatulemeseza. Abalamuzi ne basindika bbaluwa court orders ndina 7 ezibakkiriza okudda ku ttaka lyaffe. Era nga bazituwa nga ziriko n'olunaku dated. Naye olunaku lutuuka nga tukungaanye abalamuzi batuuka. Kumbe nga bamuweza simanisi nti olunaku gundi weetaagibwa okugenda oberewo ng'olaga
kooti okwawula ettaka ly'abantu n'eriryo tajja ateekamu ssente n'agulira enguzi. President Museveni mwagala waffe jjajja gy'ayogerako mu Bugiri district yasukka Kawukuumi, era Bugiri district Kawukuumi tanatandikibwako kugibwamu. Mubaka kyabakiikirira wano tulina mubaka Serwanyi Solomon. Serwanyi Solomon nganda bamusajja era nga ye kamisona alwanyisa nnyo obuli bwenguzi kiki. Nedda sebo oyo senior Serwanyi ali enguzi okufa akola opposite Serwanyi ali ati enguzi enguzi akulembeza omwami oli n'amukubira essimu n'ajja n'amuteeka mu motoka ze n'amutwala buli awali awetaagisiza ye ng'akozesa ekitiibwa ekyabwa MP n'atuuka muri office nti ndeese omwami ono mu nyambire waliwo obusajja obwavu obunaku obwagala okumulemesa okukola bizinensi ze. Era ettaka lino yatuuka okuliteeka mu biwandiiko ebigamba nti Kirinnya Sugar Factory, naye nga bw'olaba gino emiti simanyi oba gye bayita sugar oba bye bikajjo kyekiri e Kampala kyekiri wantu wonna nti eno eriyo Kirinnya Sugar Factory ekyuma ekikola sukaali. Kati nga ne gavumenti bwe bawulira ebyo nti waliwo abakola sukaali eyo bagamba abantu ate baagala sukaali akolebwa muno. Lwaki tunemugoba ku lw'abantu abaagala okulima obulimi kasooli ne lumonde n'okwebaka. Awo wonna tusumbukanye n'omwami oyo okuva 83 we yatandikira okutusenda paka 2022. Bwe yalaba nga tutesemu nnyo amaanyi tukambuwadde n'asala amagezi n'agenda n'atusinkana n'abalandi ejjinja ne bamuwa ekicupuli kya landi title. Era okuva 83 gye njogerako yafuna landi title 2022 mwezi gwa 8 emyaka ng'ena ogenda okukiraba nga tekiriiko n'abasayiniinze nga bamulinaanwa. Ogenda okulaba nga twali mu COVID nga ne president yabaninga nti tewali muntu afuna land title mu COVID time period. Naye olw'esente zaalina yatuuka era okuzitwala abalandi ejjinja ne bamuwa ekiwandiiko eky'ekicupuli. Era ekyo kwe nasinzira ne nkikwata ne nzayo ne ngamba abakulu abali bakola ku nsonga eyo kamisona wa landi omwami oyo bamuyita Mugayino ow'ekamuli ne mutuukira ne mulaga ebiwandiiko ebyo n'abiraba n'akola ekiwandiiko nti nkuwadde ekiwandiiko kino genda mu surveyor group and mapping Entebbe ku lw'Entebbe era Entebbe wenyini emabega wa post office enene nengenda mu office eyo nentwala ebiwandiiko abaami abo ne bafulumya ebbaluwa nga bajja kujja basimba obuyinja era bazza abantu mu ttaka lyabwe. Omwami Busuulwa bwe yafuna ebbaluwa yajja e Bugiri ne tusinkana naye. Bwe twasinkana mu kooti mu office e Bugiri bwe twamala olukiiko nga na chairman 5 kaawo baseyo nti ettaka ly'abantu baliddamu. Twaleka mwami Busuulwa ng'ali n'omwami oyo ne bavugagana mu motoka zaabwe okukakana ng'ate bifudde ebyokujja okutuwa. Kati nze kwe kuddayo ne nfuna amagezi ne tufuna abatukwatako ne tuuka mu State House ewa President. President mwagalo waffe Mwami Museveni Yoweri Kaguta ye yasobola okutwala obuvunaanyizibwa n'awulira obunaku obw'abantu n'abuuzaako Maama Kadaga Maama Busoga n'amuyita n'amunyonyola n'amugamba nti ebyo ebyabasoga nabitegeera dda nafulumya n'ebbaluwa naye olw'enguzi eri e Bugiri tebaabafaako. Ng'ekulembeddwamu omubaka wamwe Serwanyi? Nedda. Enguzi yekulemberwamu Serwanyi MP ne RDC. Omwami oyo yali haji okusooka yali haji kati ali Mayuge. Kati ani agiri ennaku zino? Kati ye mukulu kwalikwani RDC naye agirya bulungi nnyo nejjo ly'abalamu wano president bwe yabadde e Bugiri bamuwa lipooti yaffe nga twagala president akakase okusinziira ku biwandiiko byaffe nti abirina okujja wano tetwetungujje tuli mu buyinza tuli mu buvunaanyizibwa tuli mu maanyi kubanga president akimanyi era yali asuubira juzi nti agenda kukyogerako e Bugiri kuba president yamaze okujja okukyala e Bugiri. Kati bwe twabadde awo nga tusuubira abantu ffenna tukunganye fe abasinze okusavugaza omukolo nga tumanyi nti tukunganye lwa president agenda kuwogera ku kigambo kyaffe ekyewakawaka n'abatuuze be abalonzi mu mwaka gwa 83 twali 9
bw'obaze okuva 83 nga tuli 9 be baasenda okugobebwa twali nga tukyali bavuka naye katukuze tuzadde n'abaana be twazaala myaka 3 nabo bazadde baana bannaabwe kati taata bw'obazaamu tuli bameka era Bugiri district yensonga lwaki pulezidenti tafunayo obululu emyaka egibaddewo gyonna ng'abantu bano babundabunda bo bonaabona bali mu kukaaba. Mwasobola mutya okuzaala nga temulina we mwebaka? Anti okimanyi nti omunaku omulimu gwe okubeera kuzaala talina kyalowooza kirala. Wasanga weebaka ate bw'asinkana oba mulalu oba mukazi we wadde aba ekivaamu lubuto kyekyo tebalina kyakulowooza, tebakowa mu kulima, tebakowa mu kukola mirimu, omulimu gwabwe kufuna kyakulya na kuzaala. Yes, kyekyoka kye tubaddeko. Kati taata okusinga ennyo olwaleero nze mpulira ebbugumu n'essanyu ery'ekitalo ku lwa maama Kadaga, maama Busoga eyakulembeddemu eddimu lino eddene n'asinkana omukulembeze w'eggwanga n'amukwasa obuvunaanyizibwa n'amunyonyola n'amukwasa fayiro yaffe. Yagimukwasa dda era kibadde kiteekebwateekebwa kumpi mwezi mulamba kuba pulezidenti nga yakameza ne saidi ze mu Northern ennaku zabadde embale baatukubira essimu ne tugenda ne tumusinkana era ne tumunyonyola amanyi agamanyi ebyala bimanyi fayiro agirina nga tune maama Kadaga abaduumizi b'okundiika ab'amagye babimanyi bonna twali nabo ne bamukakasa nti Abasoga bakaabye era Bugiri obutafuna bululu eyo ensonga taata giteekeko amaaso. Kati n'atugamba nti nze mulamuzi sigenda kubeera muwawabi njagala abakulembeze bamwe aba disitulikiti bakyogereko nti mu disitulikiti mulimu ababundabunda nze wenja okuteekerawo ekyange twagenda okukakana nga tebakyogeddeeko olw'enguzi. Kati ffe ne tulumba maama Kadaga n'amusinkana n'amunyola ekintu ekyogeddwako tukoze tutya abantu nti abantu fayiro njina bagende balumbe baddeyo balimire enseefu n'emmere bafune obutuuzi obulungi bawule essanyu balonde omuntu gwe baagala gwe balabye nti oyo abalumirwa. Sebo n'olwaleero wano nze essanyu lyendina ngamba Abasoga bonna nti badde engulu balabe kino ekikoleddwa leero. Taata eno nga bw'olaba ekibira kino kiri square kilomita 11 ekyali kinyagiddwa omusajja anaabeera mu kibira muno ebokisi taata nibwayagala oba azireeta nkya nga tukyazimba obubooto oba azireeta wiiki ejja mumugambe nti mu kibira abasajja bo bewazaayo abasuuka 9 bokisi gitwale nga yo tetwagalayo bokisi ya mufuzi mulala ina olw'essanyu lwe tulina banayo banimba obululu bweno bwa Pulezidenti Museveni obululu bweno bwa jjajja olw'essanyu lyatukoledde okutusangula amaziga myaka 3 gye tumaze nga tubundabunda nga tukaaba nga tetuna wakoyebaka tetuna byakukola naffe tufuuse abasajja okuva leero tugenda kulima tugenda kusula ewaffe ffe tubadde tusuzibwa tulinga nyonyi naye kati taata yakyusiza waffe. Kati emiti gino mugenda gitema? Emiti taata kyanaatugamba kyejuyo tambulirako kubanga ffe twagala ttaka ate twamuwoni nga tegeera dda nti omusango gwamusinga ettaka lyaffe naye abadde tafaayo nga niwo basala ate basimba. Kati ffe eno bweno bwe budde okulaba kiki etunaatuukako kasita maama Kadaga waali pulezidenti waali ffe kyetwagala kati naffe buno bwe budde era gwe mukisa okulaba nti bwe tukomawo talina byayinza kutuliyirira naffe tuyinza otandikira ku miti egyo banawe basiki ekirowoozo okusaba kwange era yenjogera yange kwe kulowooza kwaffe nti nga bwe tukomyewo ssebo ensonga nkulu nnene era nze ndi kyamaani wa kyalo Kiramba ku byalo biri 6 abakulembeze bali wano oyo n'asoose okwogera wano nga siriwo nkyakumaakuma abantu naye mukulembeze waliwo n'abakulembeze abalala bagenda okujja tulyoke tukwasaganye n'abatuuze abakomyewo era nsaba mukkirize abakulembeze b'ebyalo be babasembera wano Wendi batandike okwogerako ebigambo byabwe tulyoke tumalize tudde mu bataka webalisewo waliwo nani President Museveni yabazizza ku ttaka kuno kituufu kubanga ensonga azimanyi era bwe Bugiri olw'enguzi yabaddeyo nga bakyayagala okunyunyunta mu kibira kino tebafuddeyo kumwanjulira kukyogera mu lujire lw'abantu ffe kwe kutukubuulira nti mugende mu kyalo kyammwe muddeyo tetwandisobodde kudda wano era tujjanga wano buli mirundi nga batugobana tiyagaasi n'olwasembayo no 2022 batukwatiye gaasi obukebe 144
era ntumuwandikira abirina mu biwandiiko kati okwe twasinzidde olwaleero olaba ndowooza n'abaserikale batulabye naye tewabadde muntu atulumbagana yena bamaze ndowooza okufuna n'ebiragiro nti abantu mubaleke so eyo ensonga yaffe amaanyi ansigadde isaabire Chris oba n'abaawo ekibuuzo kyona ekimbuzibwa ndiredde okukiddamu era tukomyewo emigugu egyona gyolaba bakomyewo tetuna wakulaga tetukyaddayo tetukyazze mabega tutandikira era banaffe bangi tuli abantu kenda ekitegeteganyizaamu taata jjajja ali mu district y'Namanyi ng'ate nga yeeyo mulinaano kati abantu basizeewo nti kasooke tulabe ku jjajja eyasobodde okuyimirira ku magulu ge n'alumirwa abantu n'atubuzaayo tetuyinza kugenda mu kibira nga tetunamulabako nakumuwebaza kati bali mu kukaŋŋaana yali Namayingo bw'anaamaliriza n'agenda enkya wano bwe munaaba nga musobodde okubeera wano mujja kulaba abantu obungi bwabwe kubanga akenda come out flying emirundi gyesimanyi yesewo wabaddewo omukulu abadde agenda okunzirira ng'oyo ye mwana mwenyini gwe nekasa naye amasimu gabadde gamusumbwa wuyo atuuse sebo amanya njitinata Mahamuza mutabani w'omugenzi Ezekiel Rukomera eyali omukulembeze w'abantu bano bonna akenda mu olusanvu nze mutabani we nasigala okukulembera abantu bange bano omukaaga ye yafa 1997 nga 23 ogwokutaano tututte ebiseera bingi nga twekubirira enduulu ku ttaka lyaffe batunyagako nga yatunyaga bamuyita David Ochenyi tukoze ennyo kinene nnyo okulaba nga twagala gavumenti etuyambe nga tuyita mu bakulembeze betugenze nga tutuukako nga twekubirira enduulu nga tutandikira ku magombola gaffe naye kyobwenkanya kyagaana era ne tumaliriza nga iwe twatuuka twamaliza nga tutuuse mu ofiisi ya pulezidenti era nga ne tutwalayo okwemulugunya kwaffe nti pulezidenti atuyambe abantu akenda basobole okudda ku ttaka lyabwe okulonda kuno kubagendere bulungi kubanga omuntu asobola kubeera mu kubundabunda n'asobola okwerondera omukulembeze gy'ayagala ekintu ekikulu ennyo abakulembeze b'emabega eno baatulyamu olukwe obutatwala nsonga zaffe nga nene njijjukira bulungi nga baatukubako nitu ya gaasi ennaku z'omwezi mu mwaka oguwedde Oktoba 18 2020 twali wennyini awo n'abantu bebakuba be bano mbalina ku mawulire beebo twali awo wennyini ne batukuba tiya gaasi obukebe omukulu oli bwayogeddeko zaali 18 2020 eyo tiya gaasi ne tugivaamu ensooga ezo ne zitambula ne banyaga ebintu byaffe omusango gwe ne gwenda ku poliisi era paka twamalikiza nga tuli twatuuka e Kampala ewa regional police commander omukulu mu Uganda ne tulipoting ensonga zaffe n'aweereza ensonga ezo ku regional Eiganga ku Busoga region ne bajja paka wansi ebugiri ku DPC ne bajja paka kugombola ne tukola statement okakasa nga banyaga ebintu byaffe era ne bagamba batusasule iyo nsonga njivuddeko mu kiseera kitono kyennyini ekyo president olw'ensonga ezo yatwala obuvunaanyizibwa n'asindika omubaka ennaku zaali z'omwe Oktoba 12 2023 omubaka ono yono nga twatuula kugombola nga mukulu okuva mu ofiisi ya president wuuno wano oyo yetwalina ng'ajja president amutumye genda ebulida kugombola olaba abantu abali mu kukaaba nga bakaabira ettaka lyabwe ne tubeera naye n'akola assessment n'agamba nti ebintu bigenda kutereera okuva ku olwo ekizibu kye twalina nti MP waafwe wa Bukoli Central Sirwanyi Solomon nze ndi muliraano wawe ku kyalo kye kimu naye tasobola kutegeera nti nze ndinako obuzibu n'abantu bange bwe nali nkulembera bano abandi emabega wange abantu akenda si lwenda wabula kenda ate kaakano bali mu mitwalo kubanga kati bazaala okuva mu kiseera ekyo ne tutuuka RDC n'atufuukira ekyambika nandibadde nsaba obubaka buno bugende ku rekodi eno yendi ku rekodi bali ku ndikodinga president wabanga atuusize ekiseera ky'okukyusakyusa mu ba RDC musaba n'ekitiibwa kingi nga nfukamidde wansi asobole okulaba nti ba RDC abajjanga mu kitundu omuntu we mwazaalibwa kubanga ateeka okumanya ebizibu eby'abantu naye obuzibu bwe buli nti batoola omuntu embalala n'ajja n'atukolamu omulimu nga tamanyi buzibu bwe tuliraana na muntu kubanga oliyo David Ochenyi yajja muno nga teffe tetumanyi nze omutaka segedde nandibadde nsaba ekyokubiri nga ndowooza nti president nyongera okumusaba wakiri ba RDC abanga tasobola kubalonda mu kiketezo mwe bava bwennyini bazaalibwa abakyuse nga mu myezi 6 tubakubeko akalulu kubanga RDC kalikwani juzi kyankwasa ensonyi nali kumpi n'omuzindaalo gwe bagabirangamu abantu okwogera nange nengola omukono nga njegala kalikwani makala kijala andabe
olw'okumanya nti ndi mugombera buliza tiyanfaako era ne kyanewuunyisa n'okulabanga ne chairman LC5 gye nsuubira nti ye chairman ye twalonda eyandibadde asobola okwogera ku nsonga z'abantu bewakawaka tebaamuwana mukisa kukola ki kwogera naye obanga tebaawa chairman wa 5 kati nze kinaata Mahamuza naafuna nti omukisa okusobola okwogera mu lukiiko lwa president twagolola emikono naye tabeerayo nga twagala tuyite mu maama Kadaaga atuyambyeko okutuusa ensonga zaffe wa president baluwa zonna ziizino ettaka lino liriko obujulizi bano be bantu abakakasanga mu myaka jijiri 8 zino stikiti za misolo kwatalu gwe kwatalu ezo stikiti za buli omu abalinga muno nga bawaki omusolo ndoza kwata nawe kwata zirage bali zizino abawange emisolo mu ttaka lino kati oyinza otya okusinzira kuno ogamba nti kinaata matalina buvunaanyizibwa ku ttaka lino ate nga abantu baba n'abazadde baffe so n'olw'ensonga eyo nsuubira nti n'entebe gye twagenda omukulu omujagambe naliyo ngene ku 27 ogw'ekumi 2021 twali entebe era omuntu yali baali basindise okujja wano okukola survey ku ttaka lino bawuleko eryoli nze nsigaze ettaka lyange n'abantu bange baali bamuyita Busuulwa eyali mu staff era ya receivinga ensonga zaffe n'enamba ye eri 0773 50 10 50 eya Busuulwa yali bamukubira kati gyali yakwata neze sente z'amafuta yali agamba nti musasule z'amafuta tujja kwawula ki ettaka era bwe twava ku lunaku olwo chairman wa LC5 yatuyita ebugiri ku district mu chemba ye nga tuli enjuyi zombi eya Lukomera taata wange nga bangamba nzije n'abantu 5 David ajina abantu 5 naye ali wano era ndi mu minutes namba 6 bwe twatuula olunaku olwo nga 22 ogwokusatu 2020 era chairman yasaba enjuyi zombi zibeere nga zikanya ettaka lino balyawule okuva ku olwo ebintu ebyagaana okusinzira ku nsonga ezo nga batoyambibwa na district ya Bugiri kwe kusalawo n'abantu bange tugende tujje tufuire wano nga ne president waffe w'ekitiibwa akyali wano wanaaba atuyambye ku nsonga zino ewaka okasagala yo box ya muntu mulala njagala box ya president Museveni tugiteekemu obululu lwatu wona lwatu era nzagenda okukulembera sebo ngamaliriza olw'abagizi abangi nga kinaata Mahamuza eno ne list erina ewa president mu office ya president eraga nga abantu bonna mbalina era naye alina file eno kitegeeza tuzze mu kintu ekituufu poliisi niwe ejja wano okutukwata poliisi niyo ejja netukwate president ategeere nti abantu abaleeta report ewange bebakute olwaleero ebyokuluna tubeere nga tetuliriko naye ffe tuzze mu butuufu kubanga tetuze kutema miti tuzze mu ttaka tusaba mwananyini miti wabanga waali ajajeko emiti gye nga tetunaba kutandika kujonoona ate tetugenda kujonoona wabula twagala gavumenti emanye bemuteeka n'emiti gye ffe tutandise ettaka olwaleero nga meka nga 19 olwaleero nga meka nga 19 tukoze ekituze mu ki tuze mu ttaka lyaffe tuze mu ki tusaba president akole ki atuyambe nga tewali nsonga yonna twagala kwekalakasa twagala mateeka era tuze mu mirembe mwebale ddala MP waffe niwe omutegeeza twasooka ne MP abaali ab'amazima naye ono tayagala kuwulisa nsonga zaffe kubanga oli yetukayine naye ali ku ludda lwe kubanga bali mu kabira emu kabira nzaalwa yeeno naye kabira kitegeeza omuntu asobola okuzaalibwa mu kitundu naye nga alina kabira yevudde embali n'amuyamba ffe bananyini ttaka ekyo kyetwagala okumanya gyatya yanyaga bunyazi ng'ayambibwako abamu olw'okwagala obusente kuba ffe tetulina sente omusajja yatunyaga mpulira watololo era gyali muno tali mu maka era nze njogera naawe amaka gange gaali amaka ga kitange awo naziikawo ne baganda bange 2 mu mwaka gwa 1979 awo bazimba ennyumba kuba kati bwe yaddusa muzeeyi wange n'avaawo kati n'aleeta ennyumba eyo okugizimbawo newe tugenda ku mwala awo bwebabuuza nti Lukomera taata w'omuvubuka oyo ewe waaliwa weewo singa wabeerayo ebyuma ebikebera amagombe weegali awo bano abantu baali mubanja kubanga muzeeyi wange yali w'abantu be bano era nabo bamanya nti Lukomera afudde kwekudde mabega wange ng'omukulembeze bana nekyo era ne tubaka tugangwira olutalo lwaife president mwikiriza okumwaka olukonakona kikumi ku kikumi tula naawe naddala
ani ono tatulanga ko atasagala nakumuwulira kubanga nze kyenjagala abantu kati yayagala kwerimira mitije sisobola kutula naye sisobola ameta kange nangirwa Christine Atianga ndiano kulokubani nelo balyefe libatunyola kwechire ukobole mulo balyefe ibatuirisyamu nibatuirisyanga abatali benebu natenga huli benebu kwacha kwabona abonere rwanyi uma okulima uma okuyombaha uliawo bonabona nabana sikwasomesa nabana ukobolano batuirisya ndeti ya gas nolwalero kwebasa President Museveni yali yebale otukobosa muloba lyefwe atulire amaliro kefwe kubona bone muno era efwe ikuli kubola ati President Museveni abeewo kucho kumudola kulokuba atukobosere eloba lyefwe kucho kwihala kulime kulie kubeewo Amaina gange banje takadondi Angela. Ndako. Gende. Angela Angela kadondi. Twidye wano nga twida mwitaka lya ife. Omusaga yeba ko bochenyera tubinga mu. Nga tukali tulina abana. Choka batubinga tulina abana twenda tusomese. Aye tuziraitaka tuli mubipangisa abalumuka abajawo kweyiya baja aye nga ife tuli mubapangisa batweta mutuliki tuli bayekera aye bututusaba baba Museveni tumusaba nti atukole ki atugeme ku tulina abana tulina family aye nga tuzira kuwe tuli kyeva twide wano nga twida mwitaka lya ife David Ochenyi lya tubinga mu era tusaba baba tuberewo Bo soko kusima abana mawuliro kuicha okutudira ni kuli musu wachefusi bali batwirusamu ndeba sayo werikaguta Museveni nti esindu kyatukolero lwalero sindu kya mahulundu elo bali noni batutusako batwirusa kwerukhana abasacha nabana kwa umayi hwihala buli lukudahango kaluhamule bali efwe na tulesaho ngalumulire tia gasi chihuya bana befwe buli mundu kwa umanende yukunyole kuba abantu bandi kwachachanga sana ni batusuddeho batusenganga busenga mutu poloti omundu syadaho lime omundu syadaho yabecho akubola tinda kubo okute nyumba wongani ngelo bali oli bakwirisa muliryano omundu ali kulifunanga mu bugaga na odongero lukubona abana nabana erese koti ali sisaba nti Museveni yebale okutufukirira okukaluha mulo bali efwe likwalimo oli okubese ngalunyuma manomendi ndali no buchunu bungi era okutwirisa kuno kwaleta nende stress so wamwange yafa kula stress kube byomba ko bikwali kuomba hamuno enyumba achi abana emere efwe yihweruka yihwacha yauma ho hati kunangirano omundu akubola ati kubero okute nyumba lakini umolima yafuna mu stress yafa no kufa yandehera na abana nende sa ino ndi kudagana abana mbulanga lusomesa mbulanga lundisa abana era nende bana bange nibabole ndikufinye mulo bali efo kwe makutia gasi kyaliwo bakhaira batisibe cyanjikirako no mwana mulala ati weno kya mama chofuire efo kudonge nukudago lokubele lubero lyakera baba yafwa lani zembere saba ntingalumwichire mutuhonye era President Museveni yali atukwira sana amazi kama hongo kakulirire nukudaga na abana mu Uganda nikumudolango kutulani yanjo kwemao era kufukirira kandi kumubesa halulu 10 ku 10 na nabana tukaluse mulo bali no mu butongole sendi kuloma loma muzitundu syange mbere chairman wenarem kulukonge myaka 15 ngandu kukolera Museveni era simanyire sirimwe Museveni nanafukira tukalusa muloba muno ngalukuyichire mu butongole ngasimanyire kuchokwe yongera kumukonyera halulu do kwa do oba mundu anahaya nakanya kuna mubachirisa paka bese Museveni kanesi halulu enaremo Museveni juu ni mulabani mutukaluse muloba lino baba Museveni yoli bulira ahalulu hawe myahumya ametando ngere hayo kalisi ametane dobosi bandanga Kevina simba muno ndebasa muno aba mawulire muichire okutudira amadobosi kefwe kulengisa efwe kubere nayo ndebasa muno abana befwe
ababere ndi batuulemberaho nga batulwanira olutalo luno kubanga sibere byangu ebintu bino byahaire ebbanga nga hulwana hulwelo balyefe nga fwesi kwekomboka lwaho hubutahefe ikwebulwa naye nga hulemererwe naye hwebasa abaana befe babere ndi batuulembera olutalo luno baheruha ndi bakyamu bitongole bitali na silala beruha paka mu makoti nga bali huwosa hulo musango kuno naye nga sibinyaliha naye kwebasa mukama atuhulembere abaana abo babanga basobola otulwanda olutalo paka ibolere saayi kwebasa President Museveni hulo hutufukirira hufesi kwasenaho muloba lyefwe hubere kwekomba muno naye nga buli luhuolano batuhubatiya gasi nga sikusobola husenaho de muloba muno naye mukama mulayi lwalero kuseneremu era kumanyirembo kuchoyiro butwase bweloba lyefwe hukaluhe wefwe amen kwebasa President Museveni yebalo kubaawo yebalo tufukire kwasena hodalo lero muloba lyefwe era kumanyirenga lwatufukirire kuchoberera elala efwe bandi kweruhanga nende bakuka efwe nende balate efwe bafuirange rwanyi bandi kuhulire buhocha efwe hulo kubanga bandu kwalinga husukusobola kuba muno batusenganga busengeyo humayi hulima humayi kumenyere hulina abana badahosoma ayenga humele bali hulima mukwabasomesa hulo kuba mundi yakubechanga hosa handu hadidi yote hayumba hao hasisira kweruha mungi saa nyingi na masika mangi nanu bandu batudiriranga asesisa kwati bihochefo ihwachireye busiyeyo batudiriranga asesisa ni batubaho handi ati mwomba hanu hasisira ni kumenya nanu kusangalire muno era kwebasa President Museveni abewo President Museveni abewo President Museveni juu sana President Museveni juu owangale era kumanyirembo kuchombo bululu kasitatu ingise muno ngalwacholete box ati kumudole kuchomuberesa emya humia fasi kulindo mubereso bululu kulo kuba syatukolerese amani etalo kibere nyingi omusachi yatulemesa kulo kubefo kulibavu naye ni kanimbo Museveni afukirire fe bavuka luge wefwe kuchomubereso bululu amina obululu bubewo amina Museveni oye Museveni juu sana amina Amaina gange nize mwami Mulumba Fred nize wano mu itaka lino ngali ne itaka lyali lyaife okuvuira erala enumere dada waife yafiira muno Ezekiel Lukomera ife tubaire muno nze nali muno okutandika ni adi hokonga Museveni ya kaida nabanga ndi mukulembeze muno omusaada oyo president waife tubaire naye nga tutambula naye era yantu manga kuna mirimo jijino na muno nekezachi obululu tujire nga tubonabona n'omusaada ono gubeto chenye olwenguzi enguzi nga ajagulira buli office tutambwire mu buli office twatuuka paka wa mugemereire tutusewe ya kategaya tutusewe kintu musoke buli office ne dona twatuukamu aye nga wotolayo omuntu oti bakusiba abantu bangi bebasiba nga ndi omukwabwe emyaka esatu n'ekitundu abantu bange bebasiba ne wabandi babaganga cement bafwa wenene sawa nduli kusaba Museveni aikirize tutyane mu kifo kino tumuyuhire obululu nze nali campaign manager we tuwaine okuvira mu kinana nesatu tijja kwogera bintu bingi ebishinga bungi banange babitumba bikonieko ebyo nebyange enara muju Museveni ju ekisamba yo tuli kumusaba alinge kumubambe balansi eno batu menu era shingano twali tuli kumpi ne Kenya ngulira ne itaka lino lyaira mu Kenya tuzira ku muntu yene atulumirirwa
omuntu yatumirwa ku yali MP Bernard Mulenga ni yenka mu MP bona betujereka tubanawo ono Serwanyi nga bamuwulire RDC Makakanyala oyo yafuukira era kiremya era sawa yona akobati ninzani ninze security era yalobeire ne owa 5 yatwerondera yatuguliriramu okwogera ku mukolo gwe yabaire kuwa ebujiri ebyo ne byange mwebale eno mwebalirala Amaina abande tatabu Ernest era mu byalo ebyogerwa ku wano ndi mukulembeze ku kyale kimu kibete kina wampiti kyoka ekigambo kitulesa wano kigambo kigemagana na taka obebe banda befe byabula byetwanagibwa gatunagibwa no omukulu David Ochenyi okuva itololo waingira wano yatutulugunya tiyatulirira amataka yatutola kubwerere ayenga tuli ku force mudumo gwa mundu no gukubinga so mukutubinga twaja kuluya twafuka scrap kubanga tuliao twazala abana batasoma bene titwasoma ayo obuzibu bwe tuli nabo buzibu bwebeta buzibu dunia kubanga obwavubona bona bulinifwe kyovobo nati ona kulwalero kwida wano tuize mu itaka lya ifwe President Museveni na idi kyokutukolera ifwe ekintu kyetusinga kwenda itaka kubanga obuga igo businga ku kyalo kuno itaka aye bwobozira itaka nibo bawaire nente era yona enda kulya ku itaka kale bigamagala n'emiti gino endala yatugema tuli kubonabona abana baife babonabona ifwe tusaze olwalero tujja kuva wano nga bwe twide n'embago n'amasepiki era buli muntu yajo kuingira ati batwitirayo tutijja kwirayo olwalero luno tumalirire oba tufatu wao tufatu weo n'abandi bakaide bakatweyongeraku baja kutweyongeraku ayenge kigendera kyaifwe tuize mu itaka lyaife tituyambibwa na bakulembeze betwerondera mu bululu RDC yena yatuka yawamba district nasalira abanayogera n'abatayogere kiba kyabulya za manja iwe kyamani LC1 okuba ku kyalo omukolo gwabo okwo bamara baleeta kyamani LC3 na ido okugwigulawo ayenga niwe mwere kitundu ekyo ebintu byobunafuzi era tubivumirira bintu bya bukumbavu tituyambibwa aye ekintu kye tuli kwenda President Museveni olwalero luno obulu ife tulibetefutefu kumulonda era tulina ekirala eitaka lyaife kubanga fairo yaife alinayo ebigamagani mu mateeka buli ofisi tugituseemu era oyagana ofairo yaife so tulikwebaza era tulikweyanza nti President Museveni abeere Museveni abeere ebigambo tidakwiramu kuba byogerwa ne banange bangi era ebigambo nebyo ife tuizeewa ife wazira kintu kindi kigambo itaka lyetufa litya gavumenti tuzana obuzibu era tugenda ine ya mwami President Museveni yebale kubaawo Ndiye kwa ndio tubavuga je bade nsabo kirire mukirire babateke babatwale mu chana bagita kutenga bwa kijya kubanti zaje kwesiki ena lemu yaliwa ebyo bote byali ndire balubeza buli muntu alubeza ebo bantu baluli makinga n'embako bantu naleka embako yasina omukono kulu n'okuwa abantu balubeza buli muntu adire olubanga kulinda Amen. 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 Amen.
ayafuga ayafuga tuyingide 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 Haleluya 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 Wetu wakikuze